النار. قال جل جلاله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال أيضا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال أيضا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وقال أيضا: من أصبح منكم معافى في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها. حبيبتي abakkiriza atenderezebwa jalla jalaalu n'amatenda agataliiko bukendeevu bonna. Tusaba alla jalla jalaalu wasobola okusaasira n'emirembe ku ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abantu b'ennyumba ye, amusaasire salawatullahi alaihi wassalaamu n'abantu b'ennyumba ye nga bwe yakikola ku Ibrahim alaihi salatu wassalaamu. Nkakasa mu mutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange nti tewaliwo, tewabangawo, tewalibaawo asinzibwa, asabwa, yesigamirwa, w'amaanyi mu butuufu bw'ebyo byonna okuggyako Allah jalla jalaaluhu, ateeka n'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu we ate era pakawe. Abaddu ba Allah jalla jalaaluhu abakkiriza, ensi eno n'ebigirimu biri ku nnyiniyo Allah jalla jalaaluhu. Pulogulaamu zonna yazitambuza. Ensi eno n'ebigiriko ebiri mu 7 n'ebirimu ebitambula, tewali kitambula mu nsi muno okuggyako ng'akimanyi Allah era ng'ayagadde kibeewo jalla jalaaluhu. Ffe tuli bitonde bye, ffe tuli bitonde bye, nze naawe tuli bitonde bya Allah jalla jalaaluhu. Kyova yagamba jalla jalaaluhu: inna Allaha la yakhfa shay'un fil ard wala fis samaa. Tewali kyekweka Allah mu nsi muno wadde mu ggulu ekiriyo okuggyako ng'akimanyi era nga yasazeewo kibeere. Abaddu ba Allah jalla jalaaluhu naye amasiya alwaleero era abadde nga ngamba abantu ne baga nti bannaayo eqiyama si alwakuna,
ensi ekyatambula era bekudratihi olwokuna lwalwiseemu yabukesezanga bulijjo n'abuzibya katuli mu lwakutaano eno si enkomero y'edduniya gwe wawulidde ku Isa bnu Maryam, wawulidde ku Masiihi Dajjal, wawulidde ku Mahdi. Kiyama si ya leero, mu maaso waliwo ekintu ekinene, si buno bulamu bwa dduniya, waliwo obulamu obujja mu maaso bunene. Leero wano toliiwo, kati bagende bitiibwa Allah jalla jalaaluhu ekisooka waali, Allah waali era eno ensi ye. Gwe ebintu bw'obirowooza si wajja okubikola, ajja kubikola nga ye. Teri kigenda kutuukawo, teri kirituukawo, teri kigenda kubeera illa ma kataba Allahu lana, okujjako nga kyawandika Allah jalla jalaaluhu. Omusiraamu yo aqiida olina okuba nayo, kubanga mpakadde mbe oteekeddwa kuba n'aqiida eyo. Teri kigenda kutuukawo, teri kituukawo, kirituukawo illa ma kataba Allahu lana. Kyova olaba jalla yagamba mu Qur'an sura Tawba, yagamba qul, bagambe lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Teri kituukawo, teri kitutuukako okujjako nga kiwandiika dda Allah jalla jalaaluhu, nga yakigera dda. Huwa maulana, ye mukama waffe Allah. Wa ala Allahi falyatawakkali almu'minun. Ate eri Allah jalla jalaaluhu abakkiriza gye baddukira gwe beesigamira. Kyobola bwekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, yagamba inna Allaha qaddara, Allah jalla jalaaluhu yawandiika, yasalawo, yagera, qaddara maqadira al-khalaiqi. Omukyala gw'oli wasa, abaana b'olizaala, w'olikolera, emyaka oliwangaala emeka, Allah jalla jalaaluhu yabigera dda. Ekyo yakikola ddi? qabula an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sana. Ekyo yakikola nga tannatonda magulu 7 nansi 7, emyaka emitwalo egi before ate egyakira. Ebyo nga yabigera dda, ebinibaawo. Kyova olaba Allah jalla jalaaluhu yagamba mu Qur'ani, wa kana amru Llahi qadaran maqdura. Ekiragiro kya Allah kyayitawo dda, kyagerebwa dda jalla jalaaluhu. Nabekita abasiraamu abibitiibwa abange si qiyama. Gwe byonna byolaba mabegatawo Pulezidenti Museveni alina ekigambo kyeyogera, olwokuna luli olutali lumu. Yogera ekigambo omuntu nga bw'okiwulira kale gwatalina aqiida onywererako. Yagamba nti ekisooka eggwanga lino sinze nakasooka oddifuga, era senaale musiri yakasooka. Nagamba era sinze agenda okusimba oddifuga. Tunywererako tawhidi oyo tenga kituufu, kyogamba yagenda okubeerawo ila qiyama saa. Ate Allah jalla jalaaluhu okubaako gwatwala teyeetagisa buyambi, nti abantu beegatte beeyunge ku Allah. Bashiri Sudaani gwali mugaati, ne Allah jalla jalaaluhu ekiragiro kisse. Nebekituga ebitiibwa, tewali kigenda kubaawo mu nsi muno illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkali almu'minun. Kyovula ebigambo by'ekitiibwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamuyigiriza bikulu eri buli musiraamu okubimanya, kubanga nabbi yali abiyigiriza. Yagamba hadith Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yagamba ya ghulamun, yali akoola kwe. Yagamba Abdullah ibn Abbas, ya ghulamun, owange muvubuka, owange Sulaimani,
owange Muhammadi, owange Abdullah, ya ghulamun inni uallimuka kalimati. Agenda kutuyigiriza ebigambo. Allah n'ekigambo ekisooka ihfadhillaha yahfadhuka. Weekuume Allah jalla jalaaluhu yahfadhuka. Wangalira wansi ebiragiro bya Allah jalla jalaaluhu, Allah akumalira ebizibu byo. Ihfadhillaha yahfadhuka. Nagamba ekyokubiri ihfadhillah tajidduhu tujahak. Wenywereze ku Allah, gondera Allah jalla jalaaluhu buli kaseera abeere kusaidiyo. Nagamba idha sa'alta, bw'obanga osaba fas'alillah, saba Allah. Bw'obanga oyagala okusaba, abasiraamu abange saba Allah, kubanga ensonga zonna ziri mu mukono gwe. Teri kikyusa qadari ya Allah okujjako eddu'a. Teri kikyusa qadari ya Allah okujjako eddu'a. Bw'obanga osaba idha sa'alta fas'alillah, saba Allah. Abange mulekerawo okusaba lubaali, mulekerawo okusaba abalongo, ebyo tebisabwa. Omuntu ategeera tasaba ebyo. Gwe kikosinzira olyoka osabe lubaali, kikyosinzirako olyoka osabe lubaali. Kikitubuulire nti kino ku bulamu bwo yatonda ki? Ogambe nti no wojja amaanyi nti nedda yaleeta omukono gwange ogwaddeyo yaguwa Allah. Kiki kyosinzirako? Abanga asaba ye Allah, abalongo tebasabwa, abafu tebasabwa, okujjako Allah jalla jalaaluhu. Kitegeeza edduwa zaffe zikyali nnafu, qadari. Ate ssebo tusaba, waliwo n'abalala abasaba, kati edduwa ne zikondagana. Zirina abantu be nabadde ngamba eggulo, wali ku Kyebusaabala, boogera ku Kyebusaabala katono kakavako ti ku ntebero, waliwo abalondera abo. Gwe basomye nti nno Pulezidenti Museveni afunye obulumi 318. Ne mbagamba okwagenda otandikira. Olaba alina wasobola okufuna ebisatu wano mu sente. Ekawempe Mbogo yafunye bina. Kati bw'ogattako okuva mu districts ezirina amannya amazibu, tatandikirako. Olabe? Olwo yagambye n'agamba obukadde magezi naye nga Mungu akyali mabegawo. Obukadde gaba magezi nga Allah, ne Allah buli wanga bw'atyo mabegawo. Ne bakituloga ebitiibwa bange tutambule. Ekyo kadari bwetyo. Bwe kadari togyewunya nga Ssejjirinya ali mu parliament, toweewunya kadari. Toweewunya gwe magezi go. Ekyo tekikwewunyisa n'ogumira okwo. Abasajja baŋŋambye nti ate Kawempe yakuba kampeyini ng'ayitamu. Abo nga bonga buli kaseera bagamba ffe tugenda ku pulezidenti waffe. Naye ab'e Kawempe temwerabira. Obwedda abantu batikingamu envuuli. Abakuba kampeyini abo nabo bayisaamu. Byonna biwandiike. Ne bakituloga ebitiibwa abange kiyama tennatuuka. Omusiraamu taggwamu maanyi bw'ati, ogwamu gaaki? Lwaki ogwamu amaanyi? Ogwamu lwaki ogwamu amaanyi? Kyekikolamu amaanyi? Gw'olina Allah, idha sa'alta fas'alillah. Gumiikiriza okola ibaada. Waliwo abantu bagenda nti tugenda kudda mu kusaala. Ani aluma bw'otasaali? Egyo nno simigwe, tutusooka afuwala nno. Tutusooka afuwala. Eno ensi ekoma. Bantu bangi 216 abaali beesunga akalulu kano Bashabani bantaliza batuuse. Bakasiya eggwanga baatuuka. Eno ensi ekoma. Ne tulina obulamu obw'oluvannyuma. Lwaki ogwamu amaanyi? Lwaki ogwamu amaanyi? Obugwa bukoze. Guno gulinga mupiira. Bino ebyokulonda gulinga mupiira. Omupiira wagumanyi? Ololabe ku mupiira? Oli oguzannyeko? Nze nazannya ku mupiira ate nnyo. Olabe ku mupiira nga mulina ttiimu gye musamba nayo ne bagiwamu ne red card. Nga mmwe b'amaanyi. Naye nga jasiti eri kyerina eki nti refu ali kusaidiya. Ne mukuba ku miti, ne mukola buli kintu kyonna, ne babawa penalty 2 ne muzikuba ebweru. Nga possession 98 bali balina 2. Kikopo final. Nga buli okugira ne munayinda kikekera ne kigenda bwekityo. Bali ne bafuna ka chance aba katima ne kenyenya. Omupiira bifuna agumala.
mukkirize qadari, kkiriza qadari. Allah yagamba mu Qur'ani, walanabbiluwannakum bishay'in, agenda kutugezesa n'ekintu kyonna min alkhawf, n'okutya, walju'i, n'enjala, wa naqsin min alamwali wal anfus, akwate mu byenfuna atujjemu n'abantu, wathamarat, n'ebyengera, ne wabashiri swabirin, sanyusa abagumiikiriza. Kyonna ekijja eyo aya tekola kubafudde. Buli musiba, omusiba kitegeeza ki? Ekintu ekikunakuwazizza, kadari ya Allah nejja n'owulira nga Allah nkunyize eno si qiyama. Tambule. Wekitiibwa Musa alayhi salatu wassalam yasaba Allah okujjawo Firawuna, oyo nabbi wa Allah Musa, kumwana ni nabbi, walike emikono, kumwana ni nabbi. Tulina sahabi nimba nayingira ejjana tumanyi, ne Musa agamba Allah namugamba Firawuna mumazi, ne after namugamba mumazi Firawuna, ne fujjo lyakola limanyi, nasala abaana naye Allah amulaba. Kaseera kamala tuuka Firawuna ngalaba ate ki nagamba kati njagala kulaba Katonda wa Musa, natuuka okugamba ana rabbukum al-a'la. Bwe yayogera ekyo Allah agamba fa akhadhahu Allahu naqala al-akhirati wal-ula. Firawuna ogumulemera go Allah nasanyaho, naye yakajja ku bani Israili nakola byonna nga Mungu wali. Era nga Allah jalla jalaluhu amataddewo. Olwo sheekhe wange alina ekigambo kyaŋŋambye nentya kumakya leero, naŋŋamba ntidde tuyinza okuba tulina kitwakola nekiyinza Allah. Allah n'atukola kyeyakola abantu bannabbi Musa baba Isiraili emyaka 40, kubanga yabagamba Allah jalla jalaluhu Musa abagamba nabaga nti banne Allah atugambye tugende mu Baitul Maqdisi tuyingire ensi eyo tujaddize. Musa bwabagamba bayogera ekigambo, ne batambula ne batuuka nga batuuse ku njegwego, ne bagamba gwe Musa genda oyingire ne Allah omulwane, bwe munaamala okulwana ffe tuyingire. Allah wala kitali ekigambo kinene. Musa alayhi salatu wassalam, era Musa yagamba Allah, nagamba Allah nze abaddu sibalinaako buyinza, abula obuyinza bweyina ku mwoyo gwange na muganda wange. Allah n'agamba nga taddeko ekkolero yana 40 nga babonaabona okudduka emisinde okudda eri Allah, kubanga tosobola waliofiriddwako omuntu. Abantu abasinga abakadde baffe si bonna nti bwe bali, abamu taliiwo, abalala mama taliiwo. Osobola okukola ebintu byonna yaabo bokka, omwana nga buli kimu kibaddewo, sikamuzaati teyagenze, buli kimu kyabaddewo, wabadde okisuubira. Tetwagumiikiriza ne tutambula, omanye ekinene ng'okufiirwa omuntu, naye abantu mugumiikiriza n'otambula n'ogamba ekyo n'okkiriza n'ogamba bisimillah qadari. Allah jalla jalaaluhu agikoze eki? Agireese. Ogumiikiriza otambule, si munafuwa nedda, si munagajjavumu nedda, si kuba nti nno kino tetwakikoze, si kuba nno kino twakikoze nedda, wabula qadari. Era nga kulaba ebyariziki omuntu atetenkanya n'akeera n'akola buli kintu kyonna. Kyova olaba idha sa'alta fas'alillah, ate wa idha sta'anta fasta'inu billah, ate bw'oba weesigama fasta'inu billah. Ni nabbi yayogera ekigambo n'agamba wa'alamu manya anna al-ummata, ensi yonna law ijtama'ati, senga beegatta ala ayanfa'uka bishay'in, bakugase. Ensi yonna neyeegatta ekugase n'akantu akatono, lam yanfa'uka illa bishay'in qad katabahu Allahu lak. Tewali kye basobola kukugasa nakyo okujjako Allah kye yakuwandiikako. Bantu bameka abaagadde abaana babe babeere abasawo, ng'okuva mu buto owerera musawo.
musawo yategwe wali mu P5 tewaine niebera president P3 tewaine niebera president abantu babeera mu primary abasomesa babalimba ogenda kubeera ki obwana mu P4 prime minister president minister toli mu lufula ekyali kigendererwa ki yereniyayo Allah yakuwandika ku lufula toyina empapula toyina diguli gweze emyaka 2 emabega ng'oli mu primary P6 wasaba ko Allah riziki yeve wano naye siwooli nkubuuza siwooli n'empapula zo olabi ate okubanga oli mu lufula si nsobi buli yenna alina waali ekyo si nsobi era tolina kyewakola oteekeddwa okuba buli yenna ali waali mu nsi yonna wateekeddwa okuba teri ali mu kifo kya munne era teri ali mu bulamu bwa munne era shaitaani tekulimba fomula egaggawaza neyavuwaza fomula eringi ekkuba omuntu lyakwata agaggawale lyekkuba omuntu lyasobola okukwata nayavuwala bekodrati fomula eringi ekkuba erigaggawaza eryavuwaza zonna ensonga Allah abange waali Allah ensi ye byonna bibye jalla jalaalu Allah khaliqu kulli shay'in raziqu kulli shay'in maliku kulli shay'in omusajja bamubalira neyoga nti nolufula bwotandika ngaosala ente 3 Allah oyo omusajja omulamu omanyi takisi zaalina yatandika ku nte nagamba ekiri funa obufunyi bukadde 5 wali kati nakakati just ofunewo ekyo ng'oyingizaawo 5 ne wabawo omwatunda kapolotike nafuna obukadde 5 nayingira lufula Allah namuwa sente omulala bwawulira amawulire bwegatyo naye nakikola natunda poloti ne wayita omwaka nga tayagala kumugamba ko kibayita lufula era ng'agamba lufula yanzitira sente temuliwo simu mugawalidde omulabe fomula egaggawaza yeyavuwaza eryeki terikubo ddala bino ebintu mubijjemu amagezi gammwe tebiri mu magezi gammwe Allah yasalawo tukolako kyetusobodde Rebeka Kadaga ku bugagga bwalina okubanga talina mwana ekyo tonywererako muganga wayikanywere kyekyandi muganda ofuna omwana sente ezatalina nekyo Allah tannaba teyakimusalirawo Bashir president wa Sudan omanye obugagga bwalina okubanga talina mwana negwe omanyira obasulako ebweru omukyala omubuuza bamize badde mira si birungi mira kuwulira abaana bali mu kyalo 5 bali wano tulina 10 mira oyiwako ebweru ne Bashiri talina nywererawo tutambule akhiri eri maaso akhiri esembera si mageziko bino tebirinamu magezi wallahi tebirinamu magezi hatuwakalla nabbi nagamba salawatullahi alaihi wassalamu nagamba ate wa alamu atemanya anna al-ummata ensi yonna law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in yonna ne bweyegatte ekose lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka bameka abadde wano mulufuna naye ng'okuvayo wajja abantu bakuwalana era bagamba ojja kuvaawo omwaka neguyita ojja kuvaawo ebi ojja kuvaawo esatu toli mu 10 naye nga bonna mu ntandikwa tewali yali akwagala bonna ne webeegatta bakugube bonna ne webeegatta toliiwo omulabe Allah pulogulaamu zonna abange Allah kyekigambo kiwakkiriza la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Allah kiriza yaqiida omusiraamu olina okuba nayo nogamba ekyo Allah ageze tutambule anti ensi ye gwokola byokola senga gali maanyi omusajja atikula fuse loole ya sementi loole abasinga okukola enyo basinga okufuna
sikokole basikufuna. Riwaya endala ya hadithi eyo nabbi yagamba ta'arraf ila Allah, yasoka n'agamba nti nno ihfadillah tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fi rakhai ya'rifuka fi shidda. Naye kyenjagadde kyekino wa'alam manya anna ma akhta'aka, kyonna ekiba kikuyiseeko lam yakun liyusibaka, tekibadde kikyo. Kyonna ekiba kikuyiseeko tekibadde kikyo. Latifu Sebagala yagenda n'agamba ebegakaawo n'agamba nedda abantu bewange baŋŋambye, abasajja bakulu bagamba nedda wantu tulabawo sejjiriinyo olaba muyaaye nedda komawo. N'agamba era nze naye wabula nageza okulaba operation y'amaanyi ne baŋŋamba era nzize nga buli mukolo ogw'okufiirwa ogw'edduwa bwe basitula Latifu omunene. Twali mu kufiirwa okwa Dr. Nasikalisi, Latifu yawa salaamu, sejjirinya wali wamumanyi anti Latifu ye munene, yava mu famire enzito, yalina ssente ewamuzaata Latifu, buli wamu Latifu. Naye Mungu yamugamba nedda, tebirimu gwe byolowooza abadan, tebirimu byolowooza. Allah kyawanika nti kati gwe tebirimu maanyi abeera eri. Iba neseji nyalaba wa campaign nze nina president ne abekawempe mundabiranga ddala abantu nga n'abantu tebamanyi. Waliwo abantu nga baliridde mu kavuyo nga abantu babalonda naye nga tebamanyi ne Mungu agamba tiikingawo kavuyo olw'okuba bamwambuleera yona atiikinga minvuuli tatuna na kulinnya ewali minvuuli ewali minvuuli yewatiikinga kavuyo tatuna na kulinnya olabe Allah nga tatuna na kulinnya omusiramu minvuuli buli wali minvuuli yewatiikinga. Omubuzi oyo ekibadde kityanze ntikize minvuuli Mukama yatugamba tutiikinge minvuuli abo ne balinamuka nga teri abamanyi. Abantu ne bagamba Ameri yo tukole Ameri yakyambadde okoze mawokota naye minvuuli ffe bwe tutiikinga minvuuli ne bagenda kukakulungutanya ne bakola bino. Ate nno Allah bw'ayisaawo omumanyi mutabani we tajja kulusobola. Ebyalla temuliimu ebyo nga bwebityo ebyabadde neeno waggulu. Bukadde magezi nga Allah nga kyali mabetoo yatusinzizza obwongo kasita tugyeko bw'ati internet basi naye Mungu kasitaakira bw'ati akyatulina naye nga Allah akyali mabegawe. Abange tukkirize tutambule ng'ebirala tubikkiriza n'ekyo nakyo tukikkirize. Aye tusabe edduwa ye twalina garanti kintina gye myaka etaano agenda kubaako ebbanga lyonna ajali yeggoogimanyi gwe gwakola mu ofisi ya Allah, gwe gwakola mu ofisi ya Allah. Nabekyo tubagende tebabaddu ba Allah jalla jalaaluhu. Abange wa'lam anna ma akhta'ak lam yakun liyusibaka, buli kyonna ekikuyiseeko tekibadde kikyo. Tubulaba abantu abasamira babi katolo bwamaawe mabega kawo yagenda n'agamba nze ninze kulayira nze ninze amaanyi n'agamba temujjukira eyali ampawaabira teyajja mu kkooti n'aziba omumwa kubanga lwe yabawire katolo bwamaanyi teyasoma ekituufu kiri katolo bwama teyasoma naye Allah yemwanika egyo emyaka wadde B7 bino ebintu ogenda mu parliament tebiriimu mpapula. Katulu bama bamubuuza primary yali ludda wasomerawo n'agamba essomero baaliggyawo ate ngera kisoboka kubanga abantu bangi basomera mu primary ogenda okuddawo essomero baaliggyawo. Ne bamubuuza nedda yogere bakobbiibo ne bakobbi n'agamba baafa ze nasigala wazekka naye nga talina wadde tayingira kwadde musinya wamu naye nga ali mu parliament bagamba nti omuntu olina okwana bali wa senior 6 seebyo Allah yawandiika gwegenda Sematimba yayingira parliament ne wayita emyaka 3 atenakola senior 6 kati yayitawa parliament ne wayita emyaka bajali 2 ate mukeere kyali bagamba ti Sematimba tuli senior 6 oba kati yegenda kuba pulezidani obirabye nti biri mu magezi g'abantu kati Katonda abamugamba n'agamba
nze ndi munene okusinga Nuupu ninze kulayira kati bamutwala mu kooti ono yali azze okuwa obujulizi okwogera n'aziba omumwa n'agamba nina era nga bamutenda walina amasabaaga n'agamba nze nzirayo omusajja wange guŋŋamba oddayo bwabaddewa omusajja bwabaddewa aleeta ensaasi bwabaddewa era nawono challenge wenjiwe era abasawo b'ekinnansi omusajja kagagera myaka teriyoko ku balogo buli wange dokulikola olabye ebintu oyo katono bwanga babaddewa amasabo gabadde luddawa buli kyonna kyoyagala gamba Allah ensonga buli kyonna kyoyagala gamba Allah mmanyi gwe mwawadde MP wakiso gundi nimuleka nozimeera ekituufu tumumanyi nefuubira kukikinga minvuli oba kulikaani minvuli abo bonna Mungu yayese yabagambe kati mukono kati nno ebintu ne ajali nayo bwetyo tulaba nti nabantu badde besuze 221 totuna 221 ne ajali bwetyo bwetambula ajali etambula nebekitubage bityo era nabbi n'agamba wama asabak lam yakun liyukhtiaka ate kyonna kyoba ofunye si magezi go toyinaamu magezi wallahi toyinaamu magezi bameka abakeera mu lufulano nga bebagisookamu ninga omusajja yakajja emyaka eki nga sente zakwatakwatibya nenka nga buli kyakwata kiroka nenga abasooka mukwano gwerosibwamu mukwano gwa gundi bonna abanene mukwano gwabwe naye ono bintu nenga sente tobuuza naye kitologe bityo babadde ba Allah jalla jabange aqida gitulina okuba nayo tukkirize qadari ya Allah jalla gyetusaba atusasulemu ekisinga okuba ekirungi Allahumma atutaase tusaba Allah jalla jalaaluhu atutaase kubanga ebintu si birungi naye alhamdulillah Allah jalla jalaaluhu kyatuusizaamu kyonna akireete mu mirembe Allahumma kubanga bwe bintu teri kinene mu nsi muno nga mirembe wallahi ni'matul amr Allah ni'matul amr ekyengera kyemirembe owekitiibwa Ibrahimu alayhi salatu wassalamu era agamba Allah yamugamba rabbi ij'al hadha baladan aminan olabi ay Allah fula ensi eno nga aminan nga ya mirembe warzuq ahlahu min athamarat olabi Ibrahimu akaddamya emirembe Allah jalla jalla n'atugamba obukulu bw'emirembe n'agamba falyabudu rabba hadha albayt alladhi at'amahu min jur' wa amanahum olabi tusobola kukola ddiini nga tuli amu era musabe ebbanga lyonna kubanga tomanyi biyinza tukuddirira Allah asobola bw'ataziriza na bw'ati tomanya kiyinza kuddawo Allah n'agamba wadde ekigera kuba eki naye nasalawo dda mu myaka 4-5 nasalawo dda naye mu myezi nga 3 ngenda kutaata Uganda ebeerenga libya ekyo bwaleeta kyonna kyonna kyaleesi kiba kinene kizito okwegayira Allah ayi Allah tukusaba otuwa emirembe n'obutebenkevu buli kaseera laylan wa nahara kubanga nga yalangiridde ekiragiro Allah subhanallah n'agamba mu ekyo kitadde abantu bakaabe kitadde Allah nga alina kyatadde Allah nga alina kyatadde ez'emmundu biwero Allah nga alina kyatadde n'agamba era kigenda okuva ku beti nga kadde k'abantu kafudde Allahu akbar tusabe nnyo Allah jalla jalla walayina kyagenda okuleetera wadde maaso awo kubanga bino abantu bateeka obiteeke kati ekisanja myaka 5 byabwe ye Mungu naye ayina enteekateeka ze ayinza okubagamba nedda 38 wenja okukomya olaba pulezidenti we Burundi Nkuruziza yagamba najjako n'agamba akati kwa pulezidenti mutadde n'afuna ekifo kyateekawo waggulu nga ye supreme president ngera togera kufuna biragiro naye nga n'akalulu katannakirinya nakumuna mwajambo Mobutu Seseko wazabanga Mobutu omumanyi abakongo yabawa omwenge ne bawangalira mu kuzina nagaba bagenda bafuga emyaka 10 nga bali mu kuba lingana na kunywa bwakata ekongo nagamba atani bali mu mazina na mwenge Mobutu atengani nga n'akajiiko mu maka ga Mobutu kagolo tombuza kikopo akajiiko zaabu tobuza kikopo
tobuza ate kikopo kyali akajiiko ng'abaana be mu Kongo bakeera ku makya ng'ababo we banaava ekyebando ne bagenda ku meeye Kawempe akawungezi ne bakomawo nga bakeera ku makya ne bava e Kongo nga basomera France ekawungezi ne badda buli lunaku oba abo basomera wa simanyi oba basomera wa bava e Kongo nga basomera France naye akaseera bwe katuuka Allah yamugamba yitawana ate namugamba tebagenda kuziika mu Kongo nakuwandikako genda kuziikibwa Moroko wano tolinaawo kifo era bwafa e Moroko okusima akanya basima bwe kati ne bagamba ne muto ne bagamba Abamoroko ne bagamba nedda mulina muteekamu nga kitooke abadde president tekikumala kutegeera man huwa Allah khaliquna alqawiy huwa Allah مالك الملوك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز وتذل بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إذا ما متكوي سيبي ومتوي غاغا نكوغويرا من باكبو متوي kuyingira mu nsingo ne babikako jajjanga wali kuba kyanga minanga bana mu cyalibana batu ali myaka 95 jajjo mukazi nangamba bote yali musajja bote bwadda ko bote tuyayogera ebigambo nagamba I'm back nagamba today UPC and the doctor Apollo Milton Obote has made the record in Africa. No one has ever been removed from the presidency of any country and he comes back. I'm back in the second term. Nagamba my being back, I'm going to die a life president. Kasitaja kuwako Mungu namugamba itakusinya. Wano bali bamuganya okuti. Kamuje ne bwetula kabuli y'Obote kamuje. Manyi kamuje ojimanyi? Ne bwetula ku malalo g'Obote olwayinza ojugako. Gwe kamuje genda kumalo ga president gwali. Omulabi Allah wadde wakasale taliiko. Eduniya temuli. Tukole ibada. Tusabe Allah. Ai Allah tukusaba kwegayirire kyonna kyoyinza okuleeta maaso awo kubanga newe buli badde. Nenga tusaba Allah, ai Allah tukusaba oleme tujja ko kyengera kya mirembe kyovula abantu be Makka yabajjukiza nagamba awalamu yaraw anna ja'alna haraman aminan ne bafulira Makka nga ya mirembe nga muri mu mirembe mu peace and stability ne wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim nenga abantu betuludde Makka bali mu kutulugunyizibwa abajukize kyengera ky'emirembe nabe tubageri tubabadde Allah jalla jalaluhu abange kituyina okusaba Allah jalla jalaluhu ebbanga lyonna abange tuyitirize dua Allah atuwe emirembe ebbanga lyonna kyonna kyagenda okutugerera kyonna kyayinza okukyusaamu tomanyi Allah byeyagera gwe bino byolaba n'oggwamu oba tolina tawhidi tugamba naye wagenze eri Allah n'omanya nti nebyo gigera kuba etaano gomanye ebinaddako obadde okimanyi kino Shabani bantaliza tagenda kutuusa kati Shabani bantaliza tagenda kutuusa kati Allah jalla jalaluhu yakamala okukolesa amaanyi yaleeta obulwadde akawuka kali microscopic covid akawuka abantu balowooza nti n'ensi ekomye ne tugenda mu lockdown ne tugenda mu ki abantu ne balaajana gavumenti netuteekawo mu nesobola okutuwa emmere yalemwa teyagabula mmere wadde nga tumitwala eki Allah nagabira abantu be ate ne gyetwasona nayo ne bagirya nayo ne bagibba Allah nasumulula amatooke Allahu akbar ng'abantu tebalina ssuubi tewali kitambula Mungu nasumulula amatooke ng'eminwa 5-10 Allah aga enkota 4 yolina amalagiga omuntu nga yagigambanga nti mutwalo angenda kanideze satu mega nene komedi ayi Allah wali kiyama yatuka tetwakaita maka kasera kiyama yatuka twakaitamu Allah naberera wabaddu lwaki tukuma teyakubere nga bantu balina ssuubi Allah nabayi era abaali ab'okufa baafa abasigalawo wetuli oluvannyuma lwa covid wetuli Mungu nayiwa ate Allah nabeeramu enkanya nasooka kukwata bemuyita abanene bakirimaanyi abalina abasawo bakakensa
n'abeera bwezi 1,400 1,200 mu Amerika wafudde kakaaga Allah abakuleeta ogenda okufuna amaliri kaleero bafudde abantu 8 covid Allah kyandibadde kiki ne Mungu jalla jalaalu n'atukwatirako wano obulwadde bwe buli ne tunywa kigaji n'antangawuzi na nniimu nga tutambula bali abalina amalwaliro ag'ebbeeyi abasawo bakaŋŋaŋa ayera bwezi ayera neffe wano ntangawuzi na nniimu kwetutambulira ntangawuzi na nniimu omulabi Allah nebakitubagee nti babaddu ba Allah jalla jalaalu abange ni'matul amun والاستقرار شوف لما الله يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وعمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور نبي شو بقولي تيوا أبد الله جل جلاله سبحانه جل جلاله أتساسي أتوه مجسمه بيت لوجي مبلومي أبانتو أبولي أو ببالنا الله واجه kasitono okumiikiriza n'otacyancala n'otesansa baga kubanga bonesansa baga tojja okubalwanisa kadali kati awo ogenda kwambalagana naye kiringa bw'ofiirwa nnyoko oba ofiirwa omwana noyogera bingi tekisoboka nedda kati aha bonekalakasa Allah nagamba musajja yekyanzinya ayinza okunkubiraawo anzizeemu omwana w'obulamu nga Allah akutya ng'olwo omwana mukuddiza kyolina okukola buli wolaba omusiiba nga buzze kugumira n'oguma awo mumbeera nga abantu baweddemu essuubi ate Allah waakolera aqulu qawli hadha an astaghfirullah li wa lakum wa lisaa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrur rahim الحمد لله الذي خلق كل شيء بإرادته فقدره بلابيتي واحد كماليزا musimu n'obusiraamu kinene bw'oba okirina weebaze Allah okubanga oli musiraamu Allah ekyokubiri obusiraamu kinene naye ate omuntu okuweereza obusiraamu ate kinene nnyo okubeera nga kaweefubeewo okola kaweefu abantu babeere abasiraamu wallahi ate ekyo kinene oli kampini manja wa Allah kinene abange nnambira omwoyo gwange n'ejja mmwe essala gye musaala ekoma ku ggwe tahajjudi ekoma ku ggwe salaatu duha ekoma ku ggwe Qur'ani gy'osoma ggwe naye ab'ebitiibwa okufuna omulimu gwokola nga gwogerayo eddiini ya Allah Allah jalla gye yateeka obulumi mitima gy'abantu olw'okufa kwa Seekamuzaata si lwa bintu bingi tufiiriddwa baseeka bangi mu Uganda tukimanyi naye okulumwa abantu kwe balumwa seeka nze sirabangayo gwe balumidde okusinga seeka bwe yafa gulabika okuba omumanyi nze emyaka gyange 35 gwe nnina kuba seeka bafudde nga ntegeera obulumi naye Seekamuzaata yalina ebizibu ebiri engajje ngaera buli muntu waba n'ensobi ze nze bintu bingi byenali sikwatagana Seekamuzaata mu masaali ng'alina kyagamba kino funa byonna kyeŋŋamba ebibaawo naye nga tena gibegatya ku Isiraamu naye Allah jalla yateeka obulumi mitima gy'abantu okufa kwa Seekamuzaata hatta okutuusa n'abatali basiraamu nga bagamba abasiraamu ani agenda okuddamu okwogerera onwaliwo omuyaaye Umaru omukubi w'ekitabo omanyi temwagala boogerako waliwo mabegakaawo najja nenjogera ku ttaffaali ne wabaawo amaniira wano mu Lufula oba aliwa misikini ne wabaawo amanyiira yekala tagenda kudda kukola kutuba nze ne bwe sitaddawo maze n'emizikiti mingi tagenda kudda olwokuba njogedde ku ttaffaali njogedde ku masiro munoonye nga balabe mutiisatiisa sinze ojja kufuna ebizibu wallahi ojja kufuna ebizibu sinze njogera Allah oyasadaka maako njogera Allah ng'olekaana edduwa eyinza okutulako n'obonaabona n'abaana be generations musanvu
bwe bogeranga ebigambo bya Allah ng'olina ebizibu toddanga mukwasanya kamwa ojja kufuna ebizibu olw'okuba njogedde ku masiro abantu basamira yeekalakaasa olw'okuba alina ente 8 munoonyenga birala nkube luddo wammwe ne ekituuti abawali mubaleke Umaru jojozi yabadde mu bbaala ng'asaba edduwa naye abaana obwedda bakomenti nga bagamba yiseeka muzaata wafa nnyo ono olabye bantu baalumwa seeka yalina ensonga zaali ngezi nga ne baali bazitadde eri Allah naye nga busiraamu kankwetu kusooka kyennyini ekyenvuddeko ettaffaali lyakwata wansi ne waggulu wano nga n'abasiraamu baliyingidde nammwe nga mwe mulimu abantu nuulira tezenna kyentera nammwe nga mwe mulimu abantu nuulira tebazimba mizikiti bahaaji naye nga bakwata ensawo za sementi bawa wano ekintu ekyasinza okutiibwa bwe Buganda ne genero Abutya kyova olaba abaana be banyiize baasi bagisiimiikiriza mu Buganda era simanyi oba yakwasizaamu wano ne genero Abutya ne generali Abutya naye ng'ettaffaali likutte wansi ne waggulu ng'abasiraamu tawhiidi atagala era woba oli wano ng'olina kyewakwata nowa mu masiro ne bonaakabira kaaba genda eri Katikkiro omugambe mpa ensawo zange zasementi zenakuwa pozinga tofe ajja kukwokya Allah gwe weewaane weerage lw'okuba gwakulira amaliba gwakulira bino tolina kyoli tolina bangi ababadde bakamenyo nga beeyita ab'amaanyi abazito olw'okuba olina obufofo mu lufula gwe kansala babekadda baatutte Shabani bantaliza yagamba n'agamba ekisooka atambula n'emmundu 3 zokka tobuuza waka ne Allah yamuleeta malakuli mauti zaalibwa lwaki yakuba malakuli mauti 3 naye nga amasiro gakutte wansi ne waggulu seeka muzaata yasinzira gye yasinzira nga buli omu agatya Allah n'agamba mulenzi gwe gwayita n'omulenzi omumanyi Katikkiro namugamba mulenzi gwe muvubuka gwe sitwagala kutumanyira seeka bw'ayogera ku masiro buli omu yamuvuma namwe abasiraamu bamuvuma ne bamuyita embizi alina okwetonda n'agamba sisobola kwetondera Katikkiro buno busiraamu ekyo kyokka ne bwalijja nakyeri Allah n'agamba ye Allah nakola kino ekyo kyokka era Allah yayisiza ku ye ettaffaali oluyimina ekyo ne bwalijja nakyeri Allah olaba nti yateekawo obulamu Jennifer Musi yayaganye okwazina kubanga Jennifer Musi akaseera kaaliwo nga pulezidenti wa Kampala nga Museveni amadde kuba pulezidenti w'e Kampala Jennifer Musi Allah Jennifer Musi n'omumanyi naye nga abatabuliiki mu kibuga mwebali ennakasero webali buli wamu webali naye yaliseeka muzaata n'agenda mu kutuba n'agamba muwala gwe omanyi olina amaalo muwala gwe Jennifer Musi muyaaye yamusesebula ku mmande Jennifer Musi yakeera Kampala mukadde na kibuli bannaayi babadde balimba naye nga yali alimba ekyo nekimbira ne bwalijjemu alkiyama n'agamba ye Allah nateekawo obulamu bwange okwazina kugende mu maaso ekyengera sejjusa yali abaganye okwazina muzigo wa tabuliiki nga weebali n'abagamba banne temulekanira maama wange okwazina mukulekera abo libagamba tujja kwazina gwe bayazina nadda n'agamba kyengenda okukola gwensanga yazina gwe kuba essasi kati owafajiri bwazina okuba essasi kati mukale tuwulidde mweyazina abantu ekyengera ne batula ne bagamba netusaze magezi ki tukoze tutya ne batula olukiiko tuyitaani batabuliki ne batula ne bagamba mumanyi muzaata Allah bwe yajja ekyo nakyo wakinyankali kyo juzi bwagenze ku piraawo omanyi we baba mu piraawo batabuka nayogera ebigambo nakola atya kulani eriwa obe olw'okuba abaana weebali omukyere muzaata yamugamba wakinyankaali bonna b'ekibuli ne seeka muzaata bonna badduwa naye okumanya seeka muzaata olwo yatuukanga nga ku ddiini tasaaga ne woobaani yamugamba wakinyankaali muyaaye wakinyankaali ebizibu byolina bingi toddamu kwasamira ku busiraamu nkwadde wiiki menyawo ebigalo byakoze eki bw'otaabimenyawo kyengendo kukola akyaliwo fanna bwati
kyobalaba hatta alaana abantu bakyalina obulumi mwengayo ebiseera byammwe ebyeddiini naddala nga mutandikire waka wammwe mwe ebiseera ebyeddiini buno bulamu butono olaba kati essaawa eno nze ndaba lufula natandika okukola nafuba myaka ng'etaano emabega mukaaga nendaba feesi mpya nalikaawo nga ndaba feesi mpya olaba abavubuka seekamusa tiimu yonna yonna yali yabakadde eriruddamu abadde bona bona basajja bakulu baliruddamu naawe emyaka gy'olina nenjogera ku masiro oddeeyo weekyanga ku myaka gy'olina envi zikuze kabuli esembera envi zikuze omanyiira nze nkuyamba omanyiira nze omwana gwozaala seeka nze nkuyamba nedda tujja kulwanulwana nani olwana nedduwa aliruddawo yeyogera baŋŋamba simanya lla yamukasuke ate nzisaasaba abo nsabira abo nemba okufana neŋŋamba ye allah mujjema mukulemu amanyi mutta amaanyi g'esajja allah seeka tali mukayo kati aneerijjirako njogera allah aneerijjirako nze wano nzize kulwa allah muntu aneerijjirako nabe kitulaga ebitiibwa mweyo ebiseera byammwe ebyeddiini ffe situgenda kubeera nga baseeka babasiisiriza nze sirina kyembaagalamu wallahi hasha wakalla kyembagamba ge mazima mulongoose akhira esembera baleka abafudde emikwano gyammwe olwo omusajja ayimukanga onakuba salaamu salla ala nabbi aliwa temwamwerabira seeka waawali eri aliwa bameka abafudde abadde mu lufula nimwatandikana baliruddawa tebagenze temwalaziika bali kuki ffe kyokuteekateeka akhirayo oli muzannyo oli mu biseera zina nabanga zina obwenzi nabanga obwenzi ebiseera tewakyali onejja genda goloza muzeera kyawanga emyaka 10 tubine buli bameka nagamba nedda mulimba sinnafa nkyaliko mulimba naye se bakaseera kajja kutuuka nga bamubisa ebituufu ne bwana akola atya shahada katole shahada kamalize na kino abange mwebaze allah yatulukufa alhamdulillah si kirungi kwesibira kufa sigambe eti nno mwesabire eti nomufe wabula alhamdulillah allah katufe allah mwenkanya tekuba kuba kufa abo basajja bali basanzeewo waliwo abasajja abaamalala nga gamba munankola ki tulina bino tulina amagye akaidi zonna zaabwe naye katufe buli omu allah amu kyeyakolerera okufa bwebuli tekuba kuba kufa wali basanzeewo abo buli byonna byabwe wali omusajja yagambe n'agamba tugenda kubakuba ne bannyammwe bakaabe ayogera arrogantly tugenda kubakuba allah abange mukakkane waggulu gye muli bannamagye ffenna bannayuganda tubi omuntu omu gwe naawe embega ali wano tiisatiisa abantu b'omulufula buli afuna kyagambako olwokuba olina kapisito njagira kapisito ng'oli mbega kapisito mwe bambegabega mwe kapisito allah atwala bajjeno ng'oleeta gwa kapisito bakasirya eggwanga bashabali bantaliza bakazini kapisito njakusiro bonogana njakuziyiza okuddamu okutundana embuzi njagira lufula siiyo lwokuba olina kapisito oyogera ne dipisi diso yiso fe tulina allah saballa jalla jalaalu ansaasinamu abasaasire atwongere amaanyi agakola emirimu emirungi atumma amaanyi agakola emirimu emikyamu allahumma saballa jalla jalaaluhu atusonyiwe byatusobako atuggyeko ekigezo kubanga kino